vira dala mu Vijja Center Uganda Limited kupa complex. Mukadde kano tutandikiddeko mu kibuga wakati ebbali wano tulengera waliwo kirabo tulengera bali kazannyo k'ekigagga pool table tulengera lubaana bawala ate bagenda maaso n'okubeesabeesa bakasoma eruuyi eri n'abagubojja eruuyi eno bagenda maaso n'okuba nti babojja enguliko. Tunuulira entandikwa ya firimu. Wulira omuziki. Abaana abobuwala bajja bakasoma ekifu ku maaso. Entandikwa ya firimu. Can't you see? But as they show your plenty, now so the chicks plenty. But this chick got she sweet personality. Say the way you tutandika butani sinagambye SMK nga bulijjo nga nze nkutte okutuusaako gwetaaga omanya ebisingawo box me SMK 0774 criminal, he must be a section 71 so Mr. DJ finger 37 till I make you just say why I'm dead 05 you get mad I'm gonna give you one best no I like the light play like play I like the light play like slay you get mad kirabu ekola tunuulira kirabu tesobola kuba mu baana ba buwala nga bano naye takola awo boosaagana kirala. Kakati waliwo abali ku mizannyo ebbali eno mulimu emizannyo egya buli kika. Kakati tulengera naggagga ali luuyi eno agenda maaso n'okuba nti munnanga abala bizinensi ye ayina kamera ezeetegereza ekigenda maaso mu kirabu ye eruuyi eri era nga waliwo asinzira n'agenda maaso n'okuba nti akyusa channels ez'enjawulo okulaba ki ekigenda maaso mu kirabu ye. Teri buvuyo bwonna. Baana b'obuwala badigida ne sekudigida bakyusa wali buli ssaawa ne basooka baweereza bakasoma kuno kwe bayita okujja ekifu ku maaso kwegana osobola okwetegereza bulungi nnyo kuba waliwo abaga nti wayi nabadde mu kirabu naye seetegereza bulungi kati wano bakunaazaako ekifu ku maaso. Tuli mu Nigeria era nga tugenda maaso n'entandikwa kikino mama nyabo bakasoma bange mwenna mbaagala nnyo Uganda yonna olw'obuwagizi bw'amaanyi ennyo omutuusiza ku SMK. Ekiri wano kikabuka tunuulira nagambye bali ebbali eno bagenda maaso n'akazannyo. Tuli mu Kanankani Paradise kaka tulengera manager agenda maaso n'okuleka nti munnanga abayitaayitamu alabe ebintu bitambudde bitya. Manager bamuyita Asile Wuso amannya ge original kaka tudde erina gagga mu ruumu ye agenda okwetegereza bannange olaba enna bajala ba mu kirabu ye waliwo kyalengedde bannange kati manager kyeyakola eruuyi eno ng'abaako ne kakaadi kasimba mashini eno tunuuli ekigenda maaso. Jjukira nti oli agenda okwesiga okukwasa obwa manager mu kirabu ye oba ekifo kyonna aba akwesize era ng'akulabamu ekyomugaso. Kati manager alina kukola atya omugagga alengera bamuyita Jibola Double amannya ge original nagagga Jibola Double oyo kwe kugaziya bulungi nnyo yetegereze n'asooka zzaako n'emabega liwayini wali zikola bulungi nnyo eza kamera agenda okulaba manager gwe yeesiga n'akwasa bizinensi ye okuba nti atambuza bulungi nnyo ng'ate y'omu ku bantu abagenda maaso n'okugezaako okuleka ndi basuula kirabu ye. Omanyi omuntu buli lwakubba abanga alina ekigendererwa nti ayagala asuule bizinensi yo era manager nga amaze okuseetinga buli kimu kyonna tumulengera asalinkirizo. Bannange waliwo ekintu ekikyakutika ze sendera b'emyaka naye ennuuka gy'anuuka oyinza okugamba muvubuka
Sente yagikola bannange, sente tekutika, sente teriko myaka. Nagambye mwami bamuyita Asile Usu amanya ge original mujjukira mu sinema nnyingi nnyo be basajja basookera ddala mu kintu. Be basooka mu kintu ne bana bawala ba Stella Damascus bana bawala nga bali Tanzeru bana bawala nga ba Kigali Sigwe. Kakati ebweru eno tulengerenga bana kasitoma gwagende maaso n'okuba nti akolagana naye kakati ku njawulo wuno amwawulirako kati abakyali wano bawunsa yamutegeeza nti ssebo mukama we yeetaaga okukulaba yeetaaga okundaba kansooke n'ekyo kaakasente kange nga yeekyo kaakasente oba njagaza ki sajja naye atumalako emirembe nabeera nga akuyitaayita buli ssaawa kati yali alina okuleetebwa bawunsa ate alabe boosi we kikyagamba gerukola mugagga tanyega namwetegereza ogambye security men nti weetaaga okundaba kale onansonyiwa nti nvudde ku kalimo katono owaayi mbadde ngenza okuleka ninfuna ka smoke lwaki osirisa emimwa gyo oba si ekyo nja kukuyambako gisirisa ye mugagga mukambwe nnyo jo kyuka olabe ekibaddewo n'amuteera kyuka olabe kyobadde okola eruuyi jo bakubayo amaaso yeesika nga bali ku njawulo ne kasoma Mr. Rufus onansonyiwa simanyi kyaze kitya kati oyagala ogenda maaso n'okuba nti weekwasa anedda ssebo simanyi bwe kize bannange yali ku kamera wali naye agamba tamanyi kize kitya namuligiza sitaani namuligiza ndi waayi ani gw'otwalanga sitaani wano gwe oba oli bwe mbadde mugaba na sente obadde ogenda maaso n'okugabana naye si ekyo sitaani yankaso kikola sitaani I beg to have a different opinion. Have you forgotten this is not the first time you'll be caught cheating here? Stealing at my namuligiza ndi owaayi okyerabidde nti kigwe mulundi ogusooka nga okwatibwa ogenda maaso n'okuleka nti obba ku mmeeza zange but you didn't listen. naye nkulabula naye towulira Value greed ojjudde omululu better than your miserable life. era kati obulamu bwongenda bufuula ekitagasa I am going to make the rest of that miserable life. namuligiza nti kankubuulire kino ngenda kifuula ekinene nnyo ekyobulamu bw'okuba nti bubeera mu mbeera embi. Please, nassebo I have a daughter at home. nina omuwala ewaka There's no one else. teri muntu mulala yenna okuggyako nze nina omulabirira Your daughter before stealing from me. wandigenze maaso n'okulowooza ku muwala wo nga tonnanziba This old fool and lock him up in the cellar. namuligiza ndi jjawo musiru ono omukadde ogenda omuggalire mu kadookolo For a long time. I'm sorry. I'm sorry. It won't happen again. nassebo nsonyiwa kigenda kuddamu kubaawo Over. Give me a job. And that's because we made in England. And see what I'm... namuligiza ndi nagenda maaso n'okuba nkuwa omulimu olw'ensonga nti twasinkana mu England kati abyonkolo nziba bubbi I'll take this fool out of my... jjawo musiru oyo maaso gange kale musajja watu yagezaako naye babbawunsa ensonga lwaki omusanga mu jiimu kusitula bizitowa kati tosobola kulemerawo mbu simanya gwe ozitowa nnyo pozi nga bawunsa si musituzi. Mr. Rufus si mwangu wadde n'akatono sajja ono amubbye emirundi egiwera guno gubadde gwa kusatu kati asise okuleka nti munanga mbonereza era obulamu bwe abufuula ekirala nnyo kubanga yamulabula ogwasooka n'ogwokubiri naye omwami ono tawulira jo sajja mukulu n'alemeramu obubbi kati njagala mulaga essomo ayagala kunsuula busuusi twasinkana mu England ne mmanya nti munaye mukulu munnange bwe nakola bizinensi n'ensala okulekeka nti mufuula manager naye atayagala kunsuula busuusi sente ze musasula tazimumala
yandiŋŋambye mwongeze omusaala. Kaakati tuddako eruuyi eno tulengera omwana ow'obuwala agenda maaso n'okuba nti munnange asiimuula. Kumbe sayidi eno yewali mwana muwalaani Tonto Deke. Katuba tuli awo zaleeta omulenzi Michael bamuyita John Tomero amannya ge oligina kwezanga Michael. Mwana muwalaani Tonto Deke ag'obuzaala kuweerezanga Rose. Marry me. Nanfumbirwa kikanne ddala Marry you. kufumbirwe You do not have any money. kukimanyi nti kirinawo sente n'akamu. Kati oyagala tuboneebone. Marry me when I get money so that you don't have Kati omanyi tukole deal. Ojja kunfumbirwa nga nfunye sente oleme kugenda maaso nakwemulugunya. Mwana muwala agamba nti era munnange wendi newakubadde tuyina niira seemulugunya nkwagala. with the power bestowed on me as a servant of God Kaakati amaanyi agandiko ng'omuweereza wa Mukama and gankakasiza okuba nti mbagatta mukyala n'omwami. Era bamutegeeza mukadde kalo kennyini akisinga omugole. Tunuulira. Bali mu nnyumba eya Mukama Katonda. Tuli ku ntandikwa ya firimu. Kumbe mwana muwala bino byonna abadde abifunanga awummuddeko eruuyi wano. Olw'ensonga nti omulenzi amwagala okukamala obukamasi. Amulowoozezzaako ng'awummudde wano ng'alaba munnange bali ku mbaga makusudi era nga mune munnaddiini asobodde okugenda maaso n'okuba nti abagatta. Kumbe mu kaseera kano zaleeta omulenzi Michael. Yasanga mwana muwala ali mu tulo naye ng'ali mu kumwenyereketa kwe kumukiisinga. Pannange onkanze kukanze okakasa. Hi. I couldn't resist a kiss with that smile on your Why ndabye omwenya ng'oli mu tulo ne ngamba baki. So embarrassed. I was Pane mbadde ndoota. daydreaming about what? Ng'oloota ki? wondering when I Pane nga ndoota kuffe. proposed to me in the very, very romantic and adorable Banne ekiri kibadde romantic okkamala. in church. Tubadde mu kyaki. I think you want me to propose to you. Namulekiza ndi wayi. Nsuubira oyagala nkigambe. Okay, let me see. You Kale kandabe. proposed to me for like Namulekiza ndi 150. onsabye emirundi nga 10 n'omusobyo. Ng'amusaba obufumbo nze nkikoze tiddala. Well, it means I have to, stick to my promise and make you my woman. Namulekiza ndi kankubuulire. Nina okutuukiriza ekisuubizo kyange okufuula mukazi wange. Omanyi munange ebiseera ebisinga bwe muba mukyali mu bya girlfriend boyfriend oyo aba si mukyalawo. Era naawe omukyala oyo taba bbaawo. Naye ate waliwo akaseera we katuukira nga keeko. It's 10:30 p.m. Mwana muwala agenda okwekebejja ndi saawa 4:00. Send me back from work. I know how he gets if he doesn't see me. Taata anaasitera okudda okuva ku mulimu. Manyi bw'abeera singa abatansanze waka. Grab you from him. Y'ensonga lwaki njagala mu okuggyako taata woyo. Until then, okay? But right now, I have to go. Munenera okugenda kati. Mwana muwala wa mpisa tayagala kuleka nti munaye taata akomawo okuva ku mulimu n'atamusanga waka. Taata atera kuyingira ssaawa 5 ez'ekiro nga maneja w'ekifo naye twalise munaye bamukubye akaduukulu makusudi olw'obubbi. Kati mwana muwala era eno okukwata ekkubo adde waka taata amusange nga waali amanyi nti munnange omwana wa mpisa tatambula matumbi budde. Tugenda maaso n'entandikwa ya firimu yajja asooba mukazi wattu tabanga yakomyewo dda. Omanyi waawo lwayanguwa ina 3:05 za kiro kubanga avuddewo omulenzi nga ziri 4:00 ng'ebula eddakiika 3 kati bw'oteekako zaatambuliddewo awo. Taata tannadda. Mwana muwala ekyewunya okuba nti munaye taata naye tasobodde kuba nti ayanguwayo kubanga omuwala agenza okutuuka ewaka ssaawa nga zikoonye 5. Taata 5 aba waka. Nga bw'omanyi munnange abantu abakulu ebiseera ebisinga myaka nga gikuze abatayagala kuleka nti alwanye ebweru. Magumba gaba gakaddiye nga yeetaaga okuleka nti awummulako nga bukyali. Mukazi wakye yakola gasala okuleka nti akwata ensawo yagitwale mu kisenge asobole okugenda maaso n'okuba nti munnange alindirira ddadi alabe kiki. Yalinda n'alinda taata tamulabako. Yatandika okweraliikirira. Omanyi okweraliikira kusinziira obudde bw'omanyiddeko omuntu owaakomerawo. Kyova ndi ebiseera ebisinga bw'omanyiiza omukyala nti ze nnyingira ssaawa 2 ez'ekiro lw'oyingira 5 oba 6 kyala omunnyonnyola wa gy'obadde. Kati n'otaata yamanyiiza muwala we ssaawa 5 aba waka. Mukazi wattu yalinda ne ziyingira 6 ziyingidde 7 tannalonda ku mpeke ya tulo olw'ensonga nti mweraliikirivu taata amumanyi
atera okugeesiwa oba yageesiye n'afuna obuzibu oba kitanga ali ludda wa ayi Mukama Katonda saawa zino gwe sinnalabako bambi mukazi wattu ye muntu yekka gw'ayina mu bulamu bw'ensi bulobera nga munnange olina omuntu omu bulamu bw'ensi oba taata oba maama obeera mweraliikirivu nnyo era oba osaba busabi Mukama sobola muwakanya ku kyabasazeewo bw'asaasaana bulungi nnyo era tulengera ekibuga kiri bbise kaakati omulenzi ono yali akola mu saaluuni Michael. Initially I thought it was one of those days when he wanted to stay over at the hotel and work all night. Mwana mola gamba munange sata saamulabye nalowoozezza nti ennaku zino nga badde akikola n'agenda maaso n'okuleka nti asulayo n'akolera ddala matumbi budde gonna naye ate era munne bw'akikola nkubira essimu n'aŋŋamba sijja kudda naye leero tiyankubidde ekkasimu wadde okuntegeeza ekintu kyonna oba yatamidde n'atomera ommotoka ekintu kyonna ekyamu taata omuntu mukulu tewasobola kubaawo kibi kyonna kyamutuuseeko kati oba nakubye ku simu ye nga terinako wakubidde ku girlfriend we kozi girlfriend we yani sisuubira Papa broke up with her. Bayawukana. So there's no way. Week wedde. They broke up last week? Bayawukana. Hey, your papa gets game. Why? Tata wonga wakabi. Kati achusa bachala. Stop it now. Stop it. Sekali awo nawe. It's okay. Tuli ku nsonga nkulu atowooza taata achusa bachala. What are we going to do? Tugenda kola tya? To the hotel. Yeah, and let's actually find out whether he left the place last night. Anze mbadde nga twandigenzeyo gy'akolera. Tuzuule oba yavuddeyo oba teyavuddeyo. Tolaba kuwerekereyo. Kati omulenzi Michael yasalawo okuleka nti awerekera girlfriend we bagende sezaala we gy'akolera balabe oba yannyuse oba teyannyuse nga yasuzeeyo kwegamba omutima gwa mwana muwala loosi gusobole okukkakkana zaabaleeta bulambalamba. Tuli ku mwana mulenzi John Tomero Munaggana. May I be of service? Yes, we are actually looking for a gentleman, Pajo. He's the manager here. Tunoonya gentleman manager wa wano. Sure, I know him, sir. Mumanyi sebo. Sir, who are you to him if I may? Gwani bwe mba mbozza. This is the daughter and oh, never mind. N'amulekisa ndi ono muwala we bukyange tofaayo. It's okay. Well, you can say that sort of. Sorry, what do you mean by sort of? Well, madam, let's just say Pajo got into trouble last night. Kambage nti aleka yafunyemuko obuzibu gy'ekiro. That he should be notified if anyone comes looking for him. Kaakali mu kaseera kalo kennyini baasalawo okuleka nti buli ngeri yenna beetaaga basingana omukulu Mr. Rufus. Hello, sir. Hello, sebo. Two people here asking after Pajo. I should send them straight to you. Waliwo nabadde bagenda maaso n'okuleka nti babuuza manager bakusindikire. Excuse me, sir. Please, the chairman would like to see you in his office. N'amulekisa ndi munnango n'asonyiwa ssebo. Omukulu ayagala okuleka nti abasingana mu ofiisi ye. Kwe kubalagira entambula gye balina okutambula okutuuka mu ofiisi yaani y'omukulu nannyini kifo. Musajja alina ssente ezisalina alina. Tugenda maaso. Balinnya bulambalamba amadaala teweerabira nti akanzaali kali alambe kale powder munnayuganda akanzaali kolina okukosa kasiŋŋaanibwa mu matundiro wonna bawunsa yabaleeta. Olunaku olungi ssebo. Good day. And you are? Olunaku olungi mwe baani? Miss Rose, Pajo's daughter. I see. Nze Rose, ono mukwano gwange Michael. His son? Oh, no. Oli mutabani we? Michael is my fiancé. Ono Michael boyfriend wange. Kwegamba fiancé wange. Okay. I know you're here concerning your father. Manyi oli wano ku nsonga y'ekisaawo nti ddala ndi wano ku nsonga y'ekisange. Pajo did not come back home last night. Tiyakomyewo ekiro. That really got me worried. Kyanneeraliikiriza. Because it has never happened before. Kubanga tekibangawokko. I know that sometimes he walks over nkimanyi ebiseera ebimu akola ekiro. just to inform me. Naye ankubira esimu n'antegeeza. He did not call. Kati yakubye. That is from severally. Nange ne kuba ku simu ye. Ninga teyitamu. So, we just thought that we should come. So n'olwekyo ne ŋŋamba nti tujje tulabe oba alina obuzibu bwonna bwe yafunye. anything, but we just want to know where my father is. Twagala tumanye taata aludda wa. Nothing
happened to your father. Tewali kyatuuse ku kisaawe. For the fact that he was cut. Okujjako amazima agali nti yakwatiddwa nga bba. And later Yesu. loot with his friend. How come about this kind of thing? Akola ate kino ng'ekyo. But sir, Sebo. sure. Okakasa. Are you sure that someone is not Okakasa tewali yagezezza kuleka nti alumusuulamu. organization? Well, that could have been Kuleka nti munanga mukukyaya mu kibiina kyo. for the fact that your father has no image to tarnish. You see, it wouldn't be the first time he was caught stealing at the tables. Besides, I don't need anyone to tell me tales here. Agamba nti sente agamba nti yenna kumbula ekintu kyonna. All over the hotels. Olw'ensonga nti nina kamera eziraba hoteri yonna. Everywhere. Ziraba buli wamu wonna. See? Well, sir, we've heard Sebo. what you're saying and Tuwulidde byeyogedde. too much owing to the incriminating evidence that you have, but Kuba kati olina obujulizi bwonna bumala. how much did he really steal so that Mekazi yabbye tusobole okuleka nti ekwatakwata nze ne girlfriend wange come up with that money? tumusasulire sente ezo. Yasooka n'aseka omugagga. You would like to know how much your... Oyagala kumanya sezaalawo mekazi yabbye ey'essebo. Well, Kale if I sum up all the 3 occasions, bwe ŋŋenda maaso n'okuleka ningattamu emirundi esatu gy'abbye 500 and... ndabira ddala nti yiba emitwalo nga 55. Jesus Christ! Yesu Kristo. That is how much your thieving father... N'amulikiza ndizo ezo kisaawo omubbi ze yanzibyeko. 550. Mitwalo 55. My money now? Zirina ezo kati mute. No, sir, I don't have that kind of money. Ssebo siina mutitimbe gwa ssente ogwo gwonna. I'll promise you Naye nkusuubiza to think about it and tujja kubaako kye tukolawo. Have no patience for such shallow... Agamba ndi waayi sina bugumiikiriza ku muntu ng'oyo. Sir, Ssebo please, kusaba have mercy. ba n'ekisa. Father, I'm sure he did not mean to steal all that money from you. And I'm certain that he would have a good explanation. Nze nkakasa alina okunnyonnyola okulungi kw'alina okunnyonnyola lwaki badde abba ssente ezo. The thief. I'm sorry. N'ansonyiwa. Either my money comes back to me Okuggyako ssente zange nga zinziridde for as long... oba si ekyo musibe ebbanga lyonna lye njagala ng'ali mu kkomera. Sir, Ssebo my father is an old man. kitange musajja mukadde. He's not in the best of health. Si embeera ye si nnungi ey'obulamu. Putting him in jail, Okumuteeka mu kkomera he would not be able to survive it. tajja kusobola kumalako. Forgive us. Tusonyiwe. Him. See, Labayo young lady, muwala. you're beautiful and all. But see, having pity on you cannot bring back my money. So you see, it's either my money comes out of that old fool still in jail. Ye omugagga agamba nti okujja ku ssente zange nga zikomye oba omukadde oyo omusiro okuleka nti awunyira mu kkomera. can we at least just see him to know if he's okay? Tusobola okuleka nti mulabako nti tumanyi bali okke. Mwagala mulabako nti ddala Very well. kirungi ddala. Rizzo, Wizo ye bawunsa Wizo. Yes, Master. Wangi Ssebo take them to the old fool. batwala eri omukadde oyo omusiru bamulabeko Master. mungoberere. Ng'aboolekeza bulambalamba abalage gye bamusibidde. Gaga agamba okuggyako ssente ze nga zimuweereddwa oba si ekyo ajja kuwunyira mu kkomera. Tugenda maaso ne sinema Vijja Center Uganda Limited Kupa Complex edduuka liri number 3F. Yasigala abirowoozaamu wano. Jibola Double amanya ge original. Tugenda maaso. Kati oluvannyuma ennyo bannaffe ku kyenguudo bali bulungi olaba. Tuli mu Nigeria wano. Laba enguudo. You know, the most interesting aspect of this all is the hotel owner has accused Papa of stealing a large sum of money. Kaakati mu kaseera kano mwana mulenzi Mike agenda maaso n'okuba nti annyonnyola mukwano gwe ng'agamba nannyini wooteeri yageze maaso n'okuleka nti awaayiriza sezaala wange mbu yamubbye essere empitirivu. The question is, why will he do that?
n'ekibuzo kiri nti lwaki alibadde akola ekyo. I don't know. Come Nange simanyi sijja kulimba. I don't even understand. Probably Papa himself is lying. Sikitegeera ddala mazima kuba biri ani alimba kubanga ne Sezaala yennyini yaseegaanye. Everything in the world, but he's not a liar. Naye taata mumanyi ebbanga ddene buli kimu kyonna mu nsi muno si mulimba. Say that Papa stole the money. Why? Like, how would I know? How would I know? Kati lwaki omugagga yagambye nti Sezaala yabbye sente nti ate n'amanya ntya? It's definitely not telling the truth. I mean, come on, if Papa had stolen such an amount from Sarufus as he alleged, believe me. Mwana muwala agamba nti nze nzikiriza si mazima kubanga singa taata yadibbye omutitimbe gwa ssente ogwo gwonna eri Mr. Rufus nandibadde mmanya nandirabye ekikyo n'ekindaga nti taata yakutte kusente eziwera. How cunning and tricky that Sarufus can be. And if the stories about him are true, I'm sure sooner or later we'll get to know what he has up his sleeves. Very good. I really don't know what that man is bringing, but whatever be the case, I just don't like the sight of him. It just disgusts me. Kakati mwana mulenzi ono agamba nti mune endaba gyalabyemu nannyini wooteeri oli yamunyeezezza kubanga omusajja oli yadde mu kambo kamala obukamazi. Naye nga mwana muwala agamba nti ebbanga lyamaze n'ekisaawe kwegamba tamulabangako ng'alina ekintu kyonna kyagezezza kugenda maaso n'omulimba. Katuba tuli abamuleeta mu ofiisi ya Naggagga. Come on in, Joe. Jangu eno Joy. Amwekira Joy. Sajja tumunyivu kamala Joy. So, tell me, Kati mbulira. how did you enjoy your stay? Waayo onyumiddwa otya obubbi bwo ng'oli mu kaduukulu? I've seen better accommodation. Waayo ndabye ng'akafo kadde kasufu. I see you still. Nkiraba obubbi bukutaddemu eggume mu mutima. So, Kakati. have you thought of how you're going to pay me the money? Olowoozezza ku nsasula gy'ogenda okunsasulako sente zenkubanja? Sarufus? Mr. Rufus. I beg. Kwegayiridde. Kindness to... Ba omuntu mulamu gye ndi. I never stole such... Sibbangako mutitimbe gwa sente gwonna gwe wampaayiriza ddala mazima. Joe. Now that will be your word against mine, isn't it? Why? Kirabika nti gwe mulimu ogwogenda maaso n'okukoleka nti No. Nedda. That, I don't understand. Sikitegeera. Why are you doing this to me? Lwaki onkola kino? Why? Lwaki? I just cheated on the table just to... Agamba nabba obusente bwali butono okufunamu kacyenyi mu mpale. Joe. No one steals from me. Teri anziba n'agenda mirembe. Nobody. Teri. And for that, I make your life very miserable. Obulamu bwo ngenda bufuula ekizibu ennyo. Your faith will be worse off. N'amulikiza nti faith yo egenda kuba mbi nnyo okusingako nawe bwefaanana. What did I do wrong? Ki kyamu kye nakola? I mean, okay. If it's the money, kale oba sente, I've not touched a dime out of it. Saakwata kwadde ekikumi. As the security, they have... Who's the security? Just shut up! Sirika. N'asooka anywamu Naggagga, Mr. Rufus. Joe. A young lady came to my office yesterday. Waliwo omuwala yazze mu ofiisi yange Joe. I never knew you had such a... Why? Sikimanya nti olina omuwala omubalagavu atyo mu makaago. Sir Rufus? Mr. Rufus? What has my daughter got to do with it? Ate muwala wange ayingirira wa atya mu nsonga zino? Just let's say Sir Rufus is feeling quite charitable. And I'm willing to write off all the 500. Agamba nze ndi mweteefuteefu okuleka nti mpandiika n'emitwalo 55 gyonna mifungi ziisi. Well, I'm quite sure you know what I'm going to say. Kakasa nti omanyi kye ngenda okwogera. Joe. Your daughter muwala wo is very beautiful. Mubalagavu. I like her. Mwagadde. I want her mwetaaga to change for my money. Kwegamba never kubeerewo okuwanyisa mu sente zange tekirisoboka. I am the one who stole your money. Nze nabba sente zo. And I can never use Rosie. Tisobola kuleka ndi mpayo Rosie. Your daughter is quite commendable. But you know, you don't have any choices. Toyina mukisa mulala gwonna. Could make but your life. Kuba nti obulamu bwo ngendo bufuula ekizibu nnyo singa tokkiriza. I have the power to. Okimanyi nina amaanyi agasobola. If you refuse to grant my wish. Singa ogaana ogenda maaso n'okukkiriza okusaba kwange. Marry her if you want. Sobola n'omuwasa singa oba oyagala nsolo gwe. Thinking animal. Nsolo gwe.
Now I know why you accuse me of stealing all. Kati ntegedde lwaki wampayiriza okuba nabbe emitwalo 55 gye sibbanga. Get my daughter. Ng'oyagala okuleka nefuna muwala wange. Rascal. Joe, we have known each other for a very long time. Tumanyiganya akaseera akawanvu ddala. I tell you what. Leka nkubulire. I have decided to release you. Nsazeewo okutta. So you can go and think about it. Ogende okirowoozeeko kyegambye. Trust you will make a good decision. Nsuubira ojja kusalawo bulungi. I want that girl. Njagala omuwala oye. Change for my money. Now. Kakati. Get out. Fuluma. Get out. Fuluma. Boss. Mr. Rufus. I regret my past life. If not, you won't stand here and tell me this and order me out of your office. Bamutadde Joe agenda akirowoozeeko. Era nga Mr. Rufus akirowoozezza n'amanya nti omusajja ono singa anaamuta. Bw'ana akirowooza akajja kubaawo n'ensalawo entuufu. Talwaki amukuumira mu kadookolo ng'alabye Joe alina ekyomuwendo kye yeetaaga. Tugenda maaso. Yasigala yeewamu. Yakola ssente kuleka nti munnange obulamu bwe busanyufu. Kaakati mu kaseera kano tudda eka. Taata akomyewo. Kazwa Rosie yamuteekera. Not really, Rosie. I had a bite on my way. N'amulikisa ndi why? Taata ebyokulya mbireese ndireka. Mbadde n'emmere etali nnungi mu kkubo nga nkomawo eka. Look at it. Taata tunuulira. It's tasty. Papa, I really cook this food for you. Ddala ngifumbidde ggwe. You like it though? Ojja gyagala. Okay. Kale. Kanjira mbiseeko wano. Remember that the first thing you said when you came into this house was that you were... N'amulikisa ndijjukira ng'oyingira mu waka wano wange nti oli muyala. I must have made a mistake. Agamba nti naye kanakoze ensobi. Say so. Bw'okyogedde. Taata. How come your boss released you just like that? What did the both of you come to? Mwembiri mwatuuse kalagana akokolaga nti onaabako ensasula gy'omusasula. No, Rosie, not really. Nedda. So you just released it like that? Yakutadde buti bw'atyo. Papa. Tata. When I saw that day. Omusajja gwe nalaba kuno. Yali akikakasa. He couldn't have just let you walk away free. He claims that you owe him. Teyandi kulese genda oti okubanga yagambwa akubanjira ddala sente eziweredde emitwalo 55. Let's say that brought me my good fortune. Waleese omukisa omulungi. My daughter. Gwe muwala wange. You see, Rosie. Olaba Rosie. It was after Sir Rufus saw you. Namlisandi bwe yamaze okulaba Mr. Rufus. Decided to be a little sympathetic and n'asalawo okuleka nti munnanga afunamu ekisa etontono. He saw me. Bwe yandabye. Well, I just thank God that you're home, Papa. Kale, Mukama yebazibwe kuba nti oli waka kati. Favor in the eyes of Sir Rufus. Namlisandi owaayi. Wabadde ekyenjawulo ennyo mu maaso ga Mr. Rufus. Is to write off all my debt. Era yansuubiza okuleka nti munnange awandiika amabanja gonna nti agaziise ku lulwo ayagala kukuwasa nti kikafuuwe. Taata sisobola mufumbirwa. Rosie, Sir Rufus is not all that old as you see it. Namulikisa ndi omusajja oyo si mukadde nga bw'okiraba. Old. Lwakuba nti alabika nti mukadde naye nga si mukadde. He has all it takes to take care of you. Era yeeyamye okukulabirira. Age. Does that mean that, Papa? Kitegeeza nti taata. You are actually considering. Gwe wagenze maaso n'okuleka nti okkaanya naye ku nsonga eyo. Actually. Nedda. Not only. Naye nga. The thoughts and. Nakirowoozezaako. On the other hand, you will not be doing too bad. Agamba nti era ku sayidi endala nendaba nti oba tukoze by'omufumbirwa. Capable of taking care of everything you need in life. Kubanga ye asobola okugenda maaso n'okuleka nti akola buli kimu kyonna kye weetaaga mu bulamu. All my debt. Ate wuuyo n'ebbanja agenda kulinsonyiwa. So this is a carrot that he is dangling on your face. Well, Papa, I am so sorry. Tato n'asonyiwa. I have to go back to Sir Rufus. Olina okudda gy'ali. That your daughter refused to get married. Omugambe nti muwala wo ye agaanye okufumbirwa. Married to him for Pete's sake, Papa. Sisobola mufumbirwa. Fiancé. And I'm not looking for anyone. Rosie. I suppose that by fiancé you mean that proper boyfriend. Namulekisa ndi ekitegeeza omulenzi oyo omwavu yagenze maaso n'okuleka nti munnanga akukyankalanya.
I don't even know what you see in him. Simanyi ky'omulabako. Papa. Tata. I love Michael. Mike mwagala. Michael loves me. Ne Mike naye anjagala. This is all that you should know. N'amulekisa nti kyokka ky'olina okumanya. Please. Tata nkwegayirira. Please. Don't call him good for nothing. Toddamu kugenda maaso nakuleka nti omuyite. Showed in my heart. Kwegamba mu kaseera kano kennyini. Mwana muwala yegayirira taata okuleka nti muneeta addamu muvumira mulenzi. Kubanga ye yamuwa omutima gwe. Koma wano. Oh, Sir Rufus. Oh, Mr. Rufus. Kali musajja wattu talina sente zisobola kusasula mabanja. Amabanja mwana muwala ono Loozi y'alina okugasasula nga akkiriza okufumbira Mr. Rufus. Kati mwana muwala Loozi agamba nti alina omulenzi Michael gw'ayagala. Taata ye talina kamulabamu, omulenzi talina kaalina. Musazi wa nviiri. Akola mu saaluuni. Katada namulaba musuubi wadde n'akatono. So Rufus asobola okugenda maaso n'okulabira muwala we. N'okuba nti buli kimu kyonna kisambulira ddala bulungi nnyo. Mu kaseera kano kennyini mwana muwala yajja mu saaluuni omulenzi gy'akolera. You should have seen the look on his face when we entered his office together. Wandi lowoozezza bwe twalaba feesi y'omusajja nga tuyingidde mu ofiisi fembi. In the middle of his eyeball. Nawulira nga njagala mu bangumi wano mu makatimu. Notice all that. Yeah, obviously you didn't notice. You're just too consumed with other things. It's okay, Michael. Naakiri okay, Michael. I mean, we just have to think of something to do fast. This man has promised to write off Papa's debt if Papa can persuade me to get married to him. Kaakati agamba nti omusajja oyo yageze maaso n'okusuubiza taata nga bw'agenda omusonyiwa amabanja gonna singa amanzikiriza omufumbirwa. You know what? Omanyi ki? I think that's the reason Sir Rufus is accusing your father of stealing. Nsuubira y'ensonga lwaki Mr. Rufus yagenda maaso n'okuwaayiza kitaawo nti yamubbye ng'abaza ekyo. I feel so sorry for him. You can never marry that man. Sobola mufumbirwa nsi oyo. Oh my God. No, what are we going to do? Let's look for a way. You know, try and struggle so we can pay up the debt for ourselves. So Naamu ne Michael tulina okunoonya engeri yonna gye tusobola okugenda maaso n'okutuba mutusasula mu mabanja g'omusajja oyo atwenenye. But I don't know what we can do right now because the chances are just too bleak. N'amulekisa nti twandikyagadde okikola naye chansi nzibu. Man gets close to you, I'm going to beat him. Omusajja oyo n'akusembera ngenda mukuba. Mwana muwala yaseka. Naye leka kunsansa. Omusajja oyo n'akusembera yamukuba. Gwe tunti mundabiri wamu olabe feesi yo bw'ogisibye. whoa. Is that love or something? N'amulekisa nti mukwano nti ddala. Yeah, no, come. Mukwano gunjogeza gutyo. I promise, nobody's going to touch me. Tewali agenda kunkwatako nkusuubiza. It's always going to be me and you. Kadde konna ngenda kuba wuwo. Yeah, I never knew you had all this fun. Bagenda maaso n'okuba nti munayi basaaga ne sekusaaga olw'ensonga nti baagalana ne sekwagalana. Tugenda maaso. I am Kaakati disappointed in you. Very, very, and that is putting it quite mildly. gundi kino kindeetedde embeera enkyamu. Gave you expired, you still come here and tell Okimanyi nti ennaku ze nakuwa zaggwako era okyajja wano okyaŋŋamba ebintu omutali. spending the rest of your life in jail. Gundi salawo ku ky'okumala obulamu bwo bwonna ng'oli mu kkomera oba okyokumpa muwala wo. Sir Rufus? Mr. Rufus, Then what is it? si bwe kityo kiki ate? See, I'm having problem convincing my Ninamuko obuzibu okukakasa muwala wange ku nsonga eyo. boyfriend whom Alina omulenzi we baagala n'okamala. and Era yet appreciate your proposal to marry her. alabika ntannasiima kusaba kukulaka ndi omuwasa. That never do well thing. Oyo atalina kye yali akozeewo. Well, I tell you what, Joe. Leka nkubula ekyo. This is your daughter. Oli muwala wo. You should be able to talk to her, and she has to listen to you N'amulikiza nti genda amaaso okulaka nti osobola okwogera naye akuwulirize. and make it simple. N'amulikiza nti kikyangu nti kifuule ekyangu. I've got all it takes and the power to. N'amulikiza nti nina kyonna ekyetaagisa n'amaanyi okuleka nti mwembi obulamu bwammwe mufuula ekizibu ennyo. Okay, I'll convince Rosie to marry. Nani n'ogenda maaso n'okukakasa Loozi okuleka nti yakufumbirwa nti kikole. Saagala kwennyumiza kirala. Tugenda maaso. Yagiise My Fantasy.
VJ Center Uganda Limited Copper Complex edukali number 3F wova filmu sinenka pulinti ennungi musijjatu yasigala abirowoozamu Mr. Joe nagaba mita Asile Usu amanyage original Asile Usu tuinayo Beni Usu nayo oyo bamita Asile Usu basajja baludde mu kintu ne bana mawalanga Sandra Ochumasi yabirowooza musajja watu akoze atya yawuliranga ne kkooti emuleetedde akabugumu omukadde kano olw'embeera bannange bwe n'ekizibu owuliranga n'engoye zikuli ku mubiri teziteredde tugenda maaso n'esinema yaddayo awotookeredde tunoolera omwana akalubye okuba nti munnanga amatiza okufumbirwa naggagga Rufoosi amusonyiwa amabanja gonna amuleka alye butaala naye ng'omwami yali yamutegesa nti oli muwalawo bw'obadde osobodde genda maaso akugenda muwalawo mukakasa nkakasa gwe ne muwalawo obulamu bwammwe nja bufuula ekizibu ddala kakati mwana muwala ali eno ne Michael bagenda maaso n'okuba nti bali mukwano musufu baagalana agenda kuyisa amaaso gwe beekanga era gwe I told you I never want to see a shadow near nagamba nsaagala kulaba wadde ekisiikirize ekyo kumbi ne geeti yange baboon saloon owner. n'amulisa nti gwe musezi w'enviiri atalina kaalina taata lekeraawo To Michael like that in front of the whole neighborhood. leka genda maaso n'omuswaza mu maaso g'abaneiba Harassing him. oba muswaza Let him not come back here. tadda bwana agende Daughter alone. muwala wange mwesonyiwe That's the reason she has not given thought to n'amutegesa nti gwe kirwadde ekimulemeseza ogenda maaso n'okulowooza okufumbirwa Mr. Rufoosi buy you off with money. Now you want to marry your daughter to a man of your age. kati oyagala okuleka ndi ofumbisa muwala wo omusajja mwenkana myaka sirika Oyibo says age is only. n'amutegesa nti abaibo bagamba nti emyaka si gy'ensonga kasooli abeera ng'alina sente taata Just listen to yourself. wulira by'oyogera Just listen to you. wulira by'oyogera bannange Is money the only thing you care about in the whole world? n'amutegesa nti owaayi sente z'olaba mu nsi yonna ekisinga tofaayo ku ssanyu lyange To give him a well-being. Rosie. Sir Rufus will take care of your well-being. n'amutegesa nti kankubulye Mr. Rufoosi ajja kukulabirira I do not want him to take care of my well-being. I can take care of myself. nsobola okwerabirira Back to Sir Rufus and tell him that I would never get married to him mugambe esire mufumbirwa in front of a moving. agamba nti neesuula mu mugga n'enfa naye nga simufumbiddwa wamma bijja ntuve na mwana Come back. koma wano Rosi Okay. I see you are hell-bent on going with this miserable kale ndaba ogenze maaso n'okuleka nti olemera kwaya talina kaalina omusazi w'enviiri one holding her back from accepting her marriage proposal. And after the dogs have dealt with him, he's going to sing a new tune. You will see. taata yasigala awera mwana alinga yamutuma okubba kale bwe batyo nga baayawukanye musajja wattu yatandika okutambula nga ddeeka Michael naye nga bwe yalowooza ettaka ttono badde baagala ne mwana muwala era nga balina ebisuubizo ebya buli lunaku kumbe tulengera mwana muwala gwe bayita Obiola Ige baba batambula omulenzi yamukoona ebbeere Hello. alo Look where you're going. bano entutuna gy'olaga mumala gatomera abantu yatambula butambuzi alinga kiira kati Who on earth was bano ku nsi kuno yaani one of my neighbors, I suppose? ateeka okuba nga y'omu ku baneiba bange God, let me tell you something. leka mbeeko kyegamba Well, from the look on that guy's face, endaba gye ndabe gaayo mu feesi I'm then eating that guy up. waliwo ekimusumbwa gaayo yo I'm never wrong. Whatever it is that is eating naye that kyonna kyonna ekimusumbwa really bad. kibi nnyo God, ayi katonda how do you know that? otegedde otyo bw'oti You, let me advise ate gwe leka nkuwa amagezi you would have to stay away from neighbors like that. bw'obanga oli ne baneiba bwe batyo You go about bumping into people and not. abatomera abantu ne bateetonda na kwetonda nti muneesonyiwa Thank you. Mother them. If this is how they're going to be behaving around here, bw'aba baweese eruuyi wano go in there. genda munda okwatemu ebyonoonye ennyumba endala kubanga munnange You know you still have your space. Now I see. kale nkirabye So you're still upset over the fact that I decided to leave the nest. But get this into your brain, baby. I'm sticking to my flat, okay? Good neighbors or not. Yes. Samantha. ye mwana muwala agamba nti akyaliwo nnyo baba neiba balungi oba si balungi oyo akuliraana oyo bakutugira ne mu nju nga tasobola kutaasa byensonyiwa ebyo ze mmanyi ensonga zange tugenda maaso
Mukasera kan tulengera mwana mwala Loza ali n'emikwano gye bagenda maaso n'okuba nti banyumya tonto ddi kamanya g'oligino waliwo Omungereza akajjuza. Abantu abo kibawangaaza lwakuba nti munanga akeera n'akajjuza n'akola gwe byetasobola kukola waliwo abakeera okutuula obutuuze n'awoza omugejjo gwanzijira kumbe galwadde. My grandmaster will love to see you. Why? Mukama wange yeetaaga okukulaba. Jangu naawe omugagga yaakuyise sya. Zendeka. Chiko mugagga akuyita oli wano weekozaakoza. Ladies. Hi, Rufus. Hello, baana bawala. Z, how are you today? Lozo oli otele. Fine, a few moments ago. Namalizani mbadde bulungi dakika ntono eziise. Lwaki oyogera bw'otondeka naawe? See, I stopped by the house and your father told me. Why? Nyimiriddeko ewammwe ekyawo n'angamba nti oli ogenzeko out. You have gone to threaten Papa some. Ogenza okugenda maaso n'okuleka nti oddamu omukangakanga omulundi omulala. Wrong. Kikyamu ekyo. But to see you, and I was quite. Nze mbadde ngenze kukulaba naye neewunyeza nnyo taatawo nga ngambye nti oliko out. I mean, see, Mr. Rufus. Mr. Rufus. I don't see any point of this extraordinary niceness, Mr. Rufus. It is not necessary, okay? Just leave me alone. Nze neesonyiwa. Alone. Ndeka. You see, you were so upset about my actions. You see, I was only trying to get my money, Rosie. So no. Namulizande muneka nkubuulire ngeza kuleka n'enfuna sente zange Rosie. I know. Manyi. But not all businessmen will treat their workers like shit. Namulizande kankubuulire teri business yonna. Agenda maaso n'okuleka nti munange ayisa abakozi be nga kasasiro. I must apologize for my actions. Kale kanneetonde ku lw'ebikolwa byange bikyamu. We say, let's go somewhere nice and quiet. Naye nze kye mbadde ngamba twandigenze wantu ewalungi wakkakkamu ne twogera ku nsonga ne ziggwa. Read the handwritings on the wall. I don't even want to be 1 foot close. Saagala kuleka nti wadde ekigere kyange ekimu kisembera w'oli. Look, if it's about the money, my friend. Oba sente zo. Believe me. Nzikiriza. Everything in my power. Ngenda kukola kyonna maanyi ge nkyesobola. So leave me. Okuleka ni nkusasula n'ensonyiwa. Say if there's one thing I have grown to love. Namulizande ekintu kimu kye ngenda okwagalako bwe bumalirivu bwo. Wait for eternity and beyond, Mr. Rufus. We shall see. Kale tujja laba. Sinnaba kuwakana mu nsonga yonna. Mukazi wattu yalagira ddala nti yeetaaga naggaga ono wadde akatono kati. Naye nga naggaga yaakakasa nti buli ngeri yonna mwana muwala ono alina omufuna yagalagaana ebyasaagana birala. Oluvannyuma ennyo nate biki ebyaddirira tugenda maaso ne sinema. Kaakano mu kaseera kano tulengera musajja atumayika atambula. Ennaku zino bambi musajja wattu musirifu olw'ensonga nti byalowooza bya girlfriend we ettaka ttono atuuka okuleka nti munange yeevuma obwavu. Kumba bagenda waliwo mashini eyasimba. Mwavamu bakanyama baatuuka bamukuba bukubi awatali kubuusa awatali muga nti wazizza guno oba guli. Muwube mukko bamanyiira nnyo. Lekeraawo gana tugende. Nga batuula mmoruka nga basimbulya bakubye mayiko ne sekkuba yenna. Tamanyi bavuddewa, tamanyi ani abasindise, talina muntu yenna gwe yali ayombye naye. Kaakano mu kaseera kano baba akamukuba bamukubidde distance badde empanvu badda ddaka. Kumbe mu kaseera kano mwana muwala ono aba ayitawo kino kuyisa amaaso ng'alengera omuntu eyenyoola. Kamunguluze ekiki abadde atya kwe kusalawo paakinga ajja alabe. Agenda omutuukako ng'akubiddwa. Kati yayitirawo obuyambi mu kaseera kana bali okumpi bajje bamuyambe kuba mukazi bukasi. Sajja alina okulya bagajja munnange. Yagezaagezaako awo naye nga muganda we sajja azitowa. Kannamukasa yali kumpi yajja dduka. Bannange abadde ki? Abawulira omulanga gwa munyambe mbwangu basobola okujja Namukasa yasoose ne zireetawo n'omuvubuka awo nga mumuteera mmoroka omutwala nti mu ddwaliro. Baasigala bakyebuuza oba badde atya. Bintu by'ensi eno bizibu kivula nti akatundu kano njagala kusenkalwa kuba bakyanyonyeza nnyumba. Muntu ne bakusanga ne bakugunda. Kati obebeera nga nze omukazi. Kale bw'ati mwana muwala yamuleeta bulambalamba eruuyi eno
ng'abugumya kutusi amunyigeko. Oh mama nyabo. Sorry. Nengo olabye. Ye kati obaga kubidde ki? Olufeesi lwonna ne bagenda. Panange beeyisa bubi. Mwana muwala no naye omboko. Bamuyita Obiola Ige amanya ge original. Mwana muwala munaggana mujjukire mu sinema gye bayita Shakila eya Majidu Mike ne mwana muwala Massey Johnson. Omujjukire mu sinema nga Grand Prayer ya Jim Mike ne Mike Zirunye era ne mwana muwala Massey Johnson. Ate omujjukire mu sinema gye bayita Bypass ya Jackie Appiah musingana ne mwana mulenzi Francis Dulu. Epone mwana mulenzi Leo Messi. Mwana muwala ono Obiola Ige. I'm sure you're gonna be fine now. Namne nkakasa ogenda kuba bulungi. Kati ono gamutuuseko nti omulenzi we yakubiddwa. Yajja. Mwana muwala Rose. Jeez, I'm sorry. Mwane, ani yakunkubidde atyo. Ye mukazi we. I'm not sure Michael is in the mood to tell you just now. Why didn't anyone send for me? This is not fair. Just look at how serious it is. Bane buno si bwenkanya kiki banjagaza. Laba bamukubye. I don't want you to panic. Saagala ogende maaso akoleka nti otiitiira. You know I always want to be by you. Simuno okimanyikadde konna nno okuba ku ggwe. I'll have to take my leave now. Pane nnebuza nze nno genda. By the way, it's a pleasure meeting you. Munne kyassanyu okusinkana. Samantha, thanks so much. Webale nnyo webalire ddala mulwadde yeebaza. It's all right. Bane byennabi. Buli kimu kiri bulungi. It's my pleasure to help. Nange munne kyassanyu okuyamba. I'm so sorry for the last time. Onansonyi ogwasembayo okuba nti munne kutomera n'esikwetondera. You have been forgiven, okay? Munnaye nze nakusonyiwa. Now is to get well. Ekikulu kutereera kuba nti owona aneekatudde. And who is she? Oyani. Well, just some good Samaritan neighbor was there. Why? Good Samaritan asobodde muyamba. Good Samaritan, Abby. Good Samaritan Abby. If you start telling me what happened to him right now. Well, according to Michael, he said I should. You need to see what they did to Michael. Wetagole chibakuzimayi. Beat him to a pulp. Bamukubye akamalo bukamazi. Fesi yonna ne baginyangalozi. He got what he deserved. Yafunye gy'addaagwana. How many times have I warned him to stay? Mirundi emekanga mugamba akwesonyiwe. Kyade kimugwana ekyo. He has gotten the message. But how can you say that? How can you talk like this? Don't you have sympathy for Michael? Bannanyi taata lwaki ogera bw'otyo? For the fact that Michael and I love each other. Lwaki ogenda maaso n'okumanya ensonga nze ne Michael twagala. One that has no sympathy for what your father is going through. N'amulegeza kankubuulire y'atalina kisa kumbonaabona kyawe gye mbonaabonamu. That married the man I've chosen for you. Lwaki ogenda maaso n'okuleka ndi bufumbira omusajja gwe nakulondedde. This is the way you want to pay me back. Bw'otyo bw'oyagala okunsasula. From the slaughter of a mother. Okuleka ndi nkujja ku malaaya mu nnyoko. Yamugamba bw'otyo bw'oyagala okunsasula okuba ndi nakujja ku malaaya nnyoko. Mwana yakyuka. Your real father. Kyenja okutegeeza sinze kisaawa akuzaala. Mwana muwala yawunga aki. The wife when I came back from N'amulegeza ndi owaaye nafiirwa mukazi wange bwe nakoma okuva mu England. For another man. N'ensanga mama wo ng'afunye olubuto lw'omusajja omulala. I brought her in. Namuleeta. And after she heard you. Bwe yamala okuzaala. And don't you. Yagenda maaso n'okukusuulawo n'abula n'agenda. I decided to in n'ensalawo okuleka ndi nkukuza. N'ekusomesa bulungi. When you speak, people will think that you studied. N'amulegeza ndi era ensonga lwaki bw'oyogera abantu balowooza nti wasomera England. But you cannot say that to me. Taata wandi ngambye bino byonna. But it's the truth. Ge mazima nanti. Ge mazima. One that has refused to see that you are the cause of all this. N'amulegeza ndi gwe oganya ogenda maaso n'okumanya nti gw'ovuddeko bino byonna. Casino. Singa tewajja mu kanankani. Couldn't have seen you and wanted you. Mr. Lucas teyandikulabye kwetaaga. Friend me up just to have you. N'amulegeza ndi ankoze bino byonna okuleka yakufuna. One is because some wealthy man want to have you. It's just lusting after you. Instead of you to do something that will certainly. Wandibadde ogenda maaso n'okuleka nti okola ekintu ekirungi. Of course, having a slot as a mother. N'okuleka nti weewonya amazima okuba nti maama wo yali malaaya. Do well, boy. A baba. Kale mwana muwala yawulira nga bambi ale kimuweddeko. Kati ate ku bizibu ebibaddewo eby'omulenzi ate ayongeddeko ekizibu eky'okuba nti munnange ono omwami si yamuzaala era mu ne maama yali malaaya. Taata.
Tata. But you sold me out. But you sold me out. Oh, please. Tata bambi. Please. Please, you cannot do this to me. Tusobola kunkola kintu nga kino. Please, I beg of you, please. I am the only father I know. Nkwegayiridde gwe kisange ekagwe mmanyi. Katuba tuli awo nga wizo yakulembedde. Mr. Rufus naddako n'abapoliisi babiri b'ofiisa. Joe. Gentlemen. But gentleman. Invite this my friend and his lovely daughter. Agamba nti mpise muwala wono ne muwala wo mukwano gwange ono ne muwala wo omwagalwa okuleka nti mune tugenda nabo. I know this part of your ridiculous charade with my father. But you do not have to go on making a fool of me. Kale mu kaseera kalo kennyini mwana muwala yamanya ensonga. Papa here has told me how you sold me to you. Taata mbulidde bwe yantunze gy'oli. You bought me. Now I guess that you have won. Agamba nsuubira owangudde. What? It's okay. Kiri okay. It's okay. Kiri okay. Nja kufumbirwa. It's okay. Kiri okay. Been after her. Oh my. Nja kufumbirwa. Papa. Taata. But thank you very much. Webale nnyo balire ddala. For letting me know. Okummanyisa. Really am. Ddala kikyendi. Come after all these years. Mu myaka gino gyonna. After our joy. Mu ssanyu. Love. Mu mukwano. That we have shared. Bye tugasse. You still tell me that you're not my father. You picked me up. N'oŋŋamba nti siri kitaawo toli kitange. How could you do this? N'otuuka n'okuŋŋamba nti ogenda kungoba mu maka taata onkola otya ekintu nga kino. How could you do this? Kola otya ekintu nga kino taata. I love you. I love you like a father. Nakwagala nga kitange. This is how you pay me back. Bw'otyo bw'osobodde okunsasula. So that you can get something worthy. Because I was worthless when you picked me up. But you sold me to the highest bidder. Kale mu kaseera kalo kennyini mukazi wattu yayogera mu nnaku ey'ekitalo. The highest bidder. Wabula musajja wattu Joe naye yawulira nga mu kaseera kano aswaluse n'atandika okugenda maaso n'okwejjusa lwaki biri byonna abyogedde naye nga tebambi naye abyogedde lwa busungu. Naye ng'era bw'otunulamuko mwana muwala si yamutuma okugenda maaso n'okuba nti munnanga bba. Kaakati gwe naggaga ayagala okuwasa omwana mu nnaku ng'eyo osuubira oba otutte mukyala oba otutte mutemu ayinza okukola ekikyamu kyonna. Bannanga omukyala ye muntu omuzibu mu bulamu bw'ensi eno. Omukyala yandigwanye okuba nti akwagala kubanga omukyala nga takwagala ye muntu asingira ddala okuba omumalirivu mu bulamu bw'ensi. Omukyala ye muntu asobola okukola ekintu ekyobulabe ennyo. Oli Mike anoonyerevoze bannange. Bantu balina okumanya kye bagwana. Hey. Kaseera kano tudda wano tulengera mwana muwala ono kinaaliro yeeno. Kaka tulengera Mike aba ali ku okada. Bano balina etteeka lya elementi. Musaabaze olina okuba ne elementi. Tina. I thank God I found you. Are you Bane mukama katulabe bazibu okubani. Oh Mike umjeebale. okay? I was just wondering, have you seen Rosa? Because I've been trying to reach her number. Why walabye ku Rosi nabadde ngiza ku kanamba kanamba ketekaitamu munoonyeza wonna simulaba. You out. Those guys are Rose's bodyguards. Waliwo bagaya bankasebwero nti abagayi ba bodyguard ba Rosi. Rufus. He's a very Munnange Mr. Rufus alabika wabbuba nnyo bataddeyo bagende maaso n'okuleka nti bakuuma omuntu yenna ayingira. Of course. Agenda muwasa ndi ddala. Marriage is as real as the air you breathe. Let me show you. Leka nkulaga okakase. Copy the invitation card. Ka invitation card okalaba akampita. And I advise you do the same. Era nze nange mbadde nkuwa amagezi muneekola kyekimu kampeto kaonoona. Okay. Kendo ufuneyo munanko gwana omukube naawe embaga omwana w'abandi muleka afumbirwe naggagga. Bamusajja ati yawulira nga awotookeredde mu kaseera kano. Michael alinga omanyi okuba nga ofunyemu ka kinsimbi akatonotono. Yadda ku okada. Rosa agenda kufumbirwa.
muntu oyo tubadde twagalana buli omu yasuubiza munne agasuubizo bw'atyo bw'amaliriza ku bisuubizo buli omu yasuubiza munne Sajjatu ng'asalawo okudda ku Okada ate asobola okuleka nti munnange yeeyongera bamuyita Kyontomero amannya ge Origino. Alina akasinema akapya ng'alina mwana mulenzi gwe bayita Muna Obikwe bakayita Men in Love. That Rose is actually getting married to that man? Kitegeeza ndi ddala Rose agenda kufumbira omusajja oyo. That girl has just betrayed me after everything. Namulekisa ndi omuwala oyo ddala andiddemu olukwe byonna mukwano gwe tugasse bisuubizo biri mbe yasuubiza munne. You know what, I just feel like killing her. Mpulira nja mutta. Easy, Michael. You don't have to do this to yourself. Namulekisa ndi mpola Michael teweetaaga kugenda maaso nakukola bintu ng'ebyo. Really? But I thought she was different, Bob. I thought she was different. Nalowooza nti wanjawulo ku bawala abalala. Vacation. Bob, I was even ready to pay for that money. That namulekisa ndi kankubulye Bob mbadde namweteefuteefu kuleka nisasula omusajja oyo essente ezabadde abanja taata wa Rose. But the question is, did Rose know that too? Namulekisa ndi ddala ekibuzo kiri nti Rose abadde akimanyeko ekyo. Thinking no help was in sight. Bob. Twandirowooza ku saidi zombiriri. She's betrayed me and she knows it. Namulekisa ndi kankubulire Bob andiddemu olukwe akimanyi. Part of me, my heart, she's killed it. And that knowledge is going to hunt her down as she walks down that aisle tomorrow, Bob. I can never trust women again. Kati agamba ndi mu kaseera kano sigenda kuddamu kwesiga mukazi mulala yenna. Kyokka tannamanya mukazi wattu Rose yagenza atya. Never is a very long-term story. Relax, bro. Kakkana mwana. Yamukakkanya Bob ng'alaba munne munnange kyaliko mu kaseera ako. Kugamba kya bulumi okamala. Muntu gubadde oyagala nga mwesigaŋŋana. Ate okuba nti akaseera ng'ako ofuna amawulire ng'ago kiba kya nnaku nnyo. Oluvannyuma ennyo kiki ekyaddirira. Just in the past, I still thought I could do it. But I realize now that I can't. Kati mwana muwala ng'ali mu buliri eno yasalawo kugenda maaso n'okubaako n'ebbaluwa gy'awandiika mu kaseera kano. And I cannot throw it away. Kubanga awulira nti obulamu bwe bwonna busubwa mwana mulenzi ani Michael. I'm so scared. Simanyi obudde busigadde butono. Mr. Rufus alina okugenda maaso n'okuba nti amukuba embaga Makusudi. I'll be waiting. Ng'ajjayo Bible bulambalamba. Kubanga ndi akaseera kaalimu ye muntu gwe beekengera okukamala obukamasi okuleka nti abaako ne kyakukusa n'akifulumya mu ngeri emu oba endala. Kati ebbaluwa yali alina okuleka nti munnange ateeka mu Bible mweyina okuleka nti etambulira. Kubanga buli muntu yenna alaba ku Bible akimanyi nti ekitabo kya Mukama Katonda kibaamu bituufu byereere. Budde bwagenderera mpola mpola. Era oluvannyuma ennyo tulengera mukazi wattu mu kiteeteeyi eky'obugole aggiddwayo. Naye omanyi omuntu atwalibwa ku mukolo nga guno luno olunaku luba lulindiriddwa abakyala biseera ebisinga n'abaami. Era buli omu bw'atuuka ku lunaku nga luno ne munne gw'ayagala aba mu ssanyu eppitirivu. Wabula ye mukazi wattu olw'ensonga nti omusajja tamwagala ali mu nnaku ey'ekitalo. Molokaza bbe omusajja alina sente talina alina Mr. Rufus. Ne munnange sente tegula mukwano mutuufu. Sente egula nnyo omukwano ogw'ekimpatiira olita kulimbanga nti munne sente egula omukwano mutuufu. Tina Sembera. Please, I want you to go to Michael for me. Njagala ongendere Michael. Now? Yes. Kati nti ddala kano tekaagalira ddala Michael. Take this Bible. Twala Bible eno. I want you to give it to him. Ogimuwe. There's a note inside. Mulimu ka note munda. Please, he should get it before the ceremony starts. Namulekisa ndi munnange kalina okuleka nti abifuna mu bwangu ddala. Kale
moroka nga bagigulira ng'efuluma. Ng'etandika n'eyokubiri erimu ba bodyguard abalina okukuuma buli kimu kyonna. Driver, please stop. I forgot my bouquet in the hotel. My friend should come in so she can pick it up, okay? Agamba nti olwo byerabidde mu hotel mukano gwe byagenda okugenda anone. Driver ng'asiba moroka. Kanyama alina okumanya ki? What is it? Kiki? The bride forgot her bouquet in the hotel room. She has sent me to go get it. Kati omugole alina bye yeerabidde ono agenda binona. Have you ever seen a bride without a bouquet before? It's alright. See, we're already late. Obudde nga bugenze. I'll join you later. Nja kubeegattako. Ate kiki okutte? Panne weewuunyisa tulabanga ku bayibo. Senerekera. Okay. Ngadda mmoroka basobole okuleka nti munayi bagenda. Oli abategesa ajja beegatteko dda. Alina okuleka nti anoona omugole byerabidde mu hoteeri eno gye babadde. Katina yatambula agenda. Bw'atuuka n'asooka ayimirira. Ye ki ekiri munda mu kanooti kaŋŋambi? Nga teyetumiikiriza nga tajjaayo ebbaluwa ya munne. My love. Omwagala wange. True that I accepted Sarufo's marriage proposal. But I did it out of despair and helplessness. As time passed. Kati amunnyonnyola ensonga zonna lwaki asobola okuleka ndi afumbirwa Mr. Rufus naye nga byonna byonna abiyisiza mu bbaluwa eno. This Rose is a fool. Panero zono mugwagwa kati n'ebbaluwa ntwala yaki mbaamu amagezi. Semwagaliza asigale omugaga kati mayiko yaani. Anyway. Nonsense. Kanje muyulize nseetaaga bintu bya kigwagwa. Tunaakabuga n'akamu mayiko maama. By the power vested on me. Kakati mu kaseera kano mwana mwala nga atuuse mu kyaki amutemyako waliwo gye muwadde nti ddala. Mr. Rufus musanyufu Kamala. You may kiss the bride. Kale oli wadde mbokiisinga omugole. Mwana mwala kisi tajagala ojongo nyi. Gwe ate mune. Awulira afa. Kulika ndi ddala. Congratulations, Mrs. Rose. Mrs. Rose nawe munaye kulika kufumbirwa. Poleka lunnabe. Oluvannyuma ennyo. Biki nate ebyaddirira kati n'obufumba amasobbo yengera obwa Mr. Rufus kakatudda wano. What has gotten into me? Bane kiti kyanyingiddemu. There's no point pretending. Bane tewali ensonga kwekoza. Want to take to him? Oba ngende gyali. Michael. Bane Michael. Why do I burn up so much with desire? Bannange lwaki nfunye okwagala okw'amaanyi gy'oli? I know you have someone else. Manyi oyinayo omulala. Ew. He seems to be so unhappy these days. I could be of help to him. Munnange nsaana okuleka nti nze mba omuyambi we wali. Mwana mwana gwe bayita Obiola Ege, amanya ge original Obiola Ege. Kati mu kaseera kano kennyini yagenda maaso n'okubani akirowoozaamu. Ensingana zino ebbiri zaasinganya omulenzi. Lwe yamutaasa ali ng'akubiddwa ne yamutomera ebbeere. Mwana muwala yafuna obwagazi obw'ekitalo. Kati agamba ndi okusinziira omulenzi bw'alabika nti ennaku zino talina ssanyu. Mwana muwala yalaba nga munnange yeetaagisa abeere kiyambi gy'ali. Musajja wattu ali wano ali ku lusinzi. Kangunywe. N'abatagunywa tufaanana. Muntu gwe madde njagala ng'ettabbu. Kunkola ekintu nga kino. Zaaleta mwana bannange. Michael. How you done to yourself? Biki bye weekola bino?
Ngabugota naawe akoza atya banti ayamba Mike omwenge gwe yeesiye muganda wange ng'afuna ku mazzi awo mbwangu ddala ng'amuyisaako ekyo Mike wanyi nga gwe Rose nga nze Rose bannange gwe tompulira nga nze Rose weerabidde akasuka nge Rose nga gwe wuuyo nga nze wuuyo olwetamira eringi teetaaga na kuleka ndi munnanga akanula eriiso Rose nga gwe nga nze Rose kumbe ne mwana ono kye yali yeetaagira ddala katunuulira wanne Mike bulijjo mune nkufuna ne mubirooto jjamu omunuuna ntuuyo yezi n'empala onywezanga zaaki nanadde esubira ndo najja nsubanga ku balansi munnange ezanguyira abatuuse mu kaseera ako kayuza oba okayuza ndaba bwajja mu wino bubaayo simanya nkusiba ejjiribwa ogw'omanyi kale kyali kisufu mu kaseera kano sipigu nekyanguza omugomu oba kyali kyaki ekintu kyogula nga kigumu mu kaseera ako otuuka ogenda maaso n'okuba nti munnange okyevuma olw'obugumu soba oba mu kaseera k'eddembe bwetaaga kibe nga kigumu ddala tugenda maaso ne sinema kati budde ekiro ebyokwerinda naga ebiri gulugulu ne wabwa n'omukyala yakubiddwa embaga naye teyeesigwa ayinza okutolontoka nveeku wannawo nninzewo nnyo sinnalabawo nakantu kunnakasala wadde kapusi n'addamu naggulawo ko nga livuddewo liteguseemu kayala ye mwana mwala Rose tonto ddikamanyage original mujjukire mu kasinema kakalala kakyala yakapya bakayita Punisher mwana mwala oyo tonto DK kati alabiriza atolontoka nga bumanyi munnange ekiraavulaavu nina okulaba ku Mike maama amusaagana kyasya mwana w'abandi aliyo kati ansubwa ne sekusubwa kyokka nange musubwa nga tayuza oli atinyetinye budde kiro kumbe Mike neibaya bannange naddamu ozuukuke alina waali waanoonya okuleka nti munnange abaayo bazuuka baaye mwebaka nnyo nammwe kyozuukako omuntu n'obeera ng'owulira munnange abaloko difensi nga bayita emiryango tugera maaso kino kibadde kijjobi tulese mwana muwala Rose azze era nga tumulengera atuuse jakuba eriiso nga ekibadde ono ne gyetaaga genda maaso nakuba nti obuuza nnyo tekayo Mike maayi omwana ono Mike ngamba ninga mpulira ng'omuntu omulala agenda okuba nga asula amaaso nga mukazi wattu bambi yamanya n'omulenzi alaika omutima gubadde tegukyaliyo nnyo byonna yabitunuulira nga buli kimu kiriwo ekigwanya okuba kyamwongera ennaku ey'ekitalo abadde amanyi kikaze wa Mike agenda okufuna kasanyu akatontono yakwatirawo ekkubo n'adduka mizibu ono wange namuwambye yamuwambye ne sekuwamba we
kati oluvannyuma ennyo biki nate ebyaddirira tugenda maaso ne sinema. Kati tuba tuli awo tulengera mashini etuuse mu maka gano. Nga nno munnange kiraga mwana muwala aleeteddwa yadde agezaako okuba nti munnange abombabomba nagagga tayagala bintu bya muzannyo Mr. Rufus. Kati oluvannyuma ennyo tumulengera alina n'empingo mu maka ge wa poliisi oba yazisayinenga mu gavumenti, kubanga empingo ezo beera nazo ng'oli munnamateeka. Kati nagagga ono yali alina ebintu byakosa ng'akayaga ak'omu mpiso. Kati abaali awo omukyala bamuleese. Grandmaster. Oyo. The runaway bride returns. Owaayi, omugole addadduse akomyewo. Leave us, Rizzo. Okay. Wizo, twesonyiwemu nti kali. Rose. Rose. Yeah, when I think of the chase. N'asooka ajjayo empingo. Buli lwe mpulira akawooka empingo kano ne kanzijukiza. Bakyala mufumbirwa ebiseera ebisinga nga muninja nfumbirwa omusajja gundi. Rose. Think you can escape the walls of this compound without being detected? Gwe osuubira oyinza okudduka mu lujja muno n'omala gagenda nga sitegedde basikiriza. Intentionally slacken the security so you can do exactly what you did, so that I can enjoy the... Kaakali agamba nti ye yennyini yageze maaso n'okulagira ku by'okwerinda mwana muwala ono asobole okukola ddala ekyo kyakoze n'oluvannyuma asobole okubaako n'ennyumirwa gy'anyumirwa alina embeera ze. Omwami ono yabeera nnyo mu mbeera ez'Abafalansa era yalabanga nnyo ebikolwa eby'Abafalansa, kati ayagala nnyo omukwano ogw'Ekifalansa guno. Tunuulira. Omanyi Abafalansa abamu balina laavu yaabwe bwe bagifuna. Ate olona abantu ebiseera ebisinga nga ye feeling zaalina bwe zizuukuka. Oyinza okuba nga wasa omukyala nga mukyala olina kusooka mu kuba ng'omi n'afuna omukwano. Kati omwami ono naye asooka kusala kibooko. Anyumirwa nnyo omukwano nga akusala kibooko. Bwe bufumbo buno mukazi wattu bwe yayingidde. Akuba akusenda akuzza ku buliri. Okugezaako okudduka naye yeekyapiramu. Bannange olaba ekigambo njaga. N'okoppa ebintu bye kizungu bino. Era mu kaseera kano tunuulira agakolwa g'omugagga ono. Mwakubye ekibooko mulimu ayise amalusu ne gakubalagala okukamala. Tugenda maaso. N'amunywereza ddala bulungi nnyo. Oyagala kuleka ndi olwana nange Rose. Rose gwe oyinza olwana nange. Oyinza olwana nange gwe. Ngamba gwe. Na yi kuba kati. Yi chapa. Azo twala jana. Kono rodi agisibye. Bakino. Alajana. Alajana.
Michael, seriously, I don't get what you're saying. You've been doing since I came here. What exactly is wrong with you? What's the problem? I couldn't remain sober when Rose is walking down the aisle with another man. No. That thought just kills me. So, I took 2 bottles of brandy to get to the point where I want to get. Kakali mukasera kano mwana mulesa agamba nti yanywedde ecupa za brandi 2 okuleka nti atuuka point gy'adde ayagala okubeerako. Brandi 2 oyagala kwetta. You could say that. Michael, like I sobola kyogera nga bw'okyagala. It's not the end of the world. Gwe Michael ky'olina okumanya eno si yo nkomerero y'ensi. You can still recoup. Nsobola okubeerawo. Love again given time. Omanyi munnange ojja kuddamu ofuna omukwano naye kiweemu akaseera. Katwa banne oli otya? Looking good. Thank you. And how is Michael doing this morning? Michael ali atya amachaga ndi bulungi. I don't know if you remember that I helped you clean up last night. Nalozani munange sisuubira nti obojjukira nnakuyambye okutereezaako ekiro. You helped me clean up? Yes. Gwe wanyambye nti ddala. Cleaned up this place. Nakusanze wonna wekyankalanyizaawo. Though I just came by to say if you're going to be needing anything from what happened last night. I'm so sorry, I don't need anything from you, and so sorry for wasting your time. N'amagizande waayo n'ansonyiwa sina kye neetaaga naye munange kibi nnyo okuleka nti omala akaseerako. Fine. Kirungi. Look, guys, I'm running late. Bannange. I have to go. Nina okgenda saa kutuuka late. I'll see you guys later. Alright, Samantha. Kyabbalaba oluvannyuma. I could have sworn I saw tears in her eyes. Did I do anything wrong? Well, you were being quite a pig just then. But Michael, you want to know what I think? Michael, I think you should tread carefully there. That girl is surely wearing her heart mostly for you. N'amulekisande waayi neetaaga obeere mwegendeze eruuyi eyo kubanga omuwala ono ddala alayika omutima gwe guli gy'oli. Atwala eri akajanja ke nagambye sigenda kuddamu kwesiga mukazi yenna kati. Ku kyantuusiddwako seetaaga kwesiga mukazi yenna. Kaakano mu kaseera kano tuddako eruuyi eno. Tulengera amaka. Tunuulira amaka. Maria. My wife needs your assistance upstairs. Get some balm and other ointments. Yes. And soothe her pain, okay? Yes, sir. Yes. All right. Yeah. Simula sente. Give everything she needs, okay? I will, sir. I'll do my best. Well, you do that. Yes, sir. And make sure she's calm and ready for me when I return tonight. Yes, sir. Bye-bye, sir. Wera basebo alesa wadde ebiragiro Maria ono mukozi. Maria embeera za mukama waazimanyi. Sente okusiga baasigaba naye okusajja gweyisa bobe bannange. Gwanta manno lwakuba munensi na buddukiro laba kye yakoze mwana muwala Loosi yakubye oli ne ssekkuba. Zamuleeta Maria. Yamwekanga. No. Abadde amanya mukomede. Calm down. Kakana. Ndekani kakana. I'm Maria. Nze Maria. To suit your pains. Nze munango kuleka nzikakkanya obulumi bwo. No, get away from me. Nze ndekane nsonyiwa. I don't want to see anybody. Neetaaga kulaba muntu yenna, sagala kulaba muntu yenna. You poor child. I'm so sorry. Munayinga walabye munakuwa Katonda. Let me attend to your wounds. Nereka munange nyine maaso n'okukolako ku biwundu byo osobola okuleka nti munange okakkana. Get me away from me. Get me away from this man that I married, this beast. Munange nyambo nzije ku musajja ono omulalu ensolo gye nafumberwa. It's of no use, my daughter.
You will not get far. Sir Rufus is a very wicked man. He will kill both of us. Alexander kankubule munnange omusajja oyo Mr. Rufus musajja mazibu nnyo. Come. Bambi ekyali amanyi nti omusajja tamwagala naye ng'amanyi nti omusajja yandibanga alina empisa. Naye kyeyongedde okulaba omusajja nsolo. Wowe maama. Buli mwamunyiga bw'ati. Amunyiga mu biwundu ebyakibooka awulira afa. Tugenda maaso. It's a nagging question deep inside my head. Musajja si mwangu wadde n'akatono Mr. Rufus. Voice I hear telling me my life is over, telling me tambula yeyagala bweyagazi getting around so naku kisende weeri and see light. Yes, I'm living bakanyama ayina bali my word and you kaso twaliro yeeno zamuleeta akomyewo olwaba okuggala oluggi mukazi wattu n'abuuka tontya. What are you doing to me? Rose, I can't seem to get enough of you. I can't breathe. I can't do anything else. Kakani musajja atwagamba nti awulira tasobola kuleka nti yeetamwa Rose. Tasobola mukkuta. Nange neesonyiwa ndeka. Oh, yes. Yes. That is the fear again. Please don't do this to me. Bana ituddamu kinkola ssebo. Love you. You're hurting me. You're hurting me. I love you. Anyi nkwagala. Kati ate oyagala nkwesonyiwe nga nkwagala. Nedda bannange leka. Leka. What? How dare you take me like that? Did you fence me off? Kati oyagala kuneepankirako bwepankisa. I'm sorry. Ojja kunyiiza nno Loozi. So mbadde njagala leero mbeereko mu mbeera ey'obuntu. Naye kirabika weetaaga enkola yange eri gye mba ntandika. Todduka. Tereera. Mbadde siri wakugyayo mbooko go, onzikizaayo embooko. Tereera, onziruka olumanna wasaaki. Lwaki obaawo, onziruka. It's just beautiful. Just Yes. Munange tonkola kino nti Yes. Gira gwe tulabye. Saa bintu byaku. Awulira kati nembeera mu butuufu ye gyetaagira ddala naggagono. Asooka n'akutulugunya ne sekutulugunya yinna. Ye n'afuna mulaalo w'ekyo kye yeetaaga. Tugenda maaso ne sinema. Tulengera ekibuga endabika gye kirabikamu. Kati oluvannyuma nnyo tudde eruuyi wano. You Samantha because you are losing it again. God! I cannot believe that something of the sort has been happening in this house and you have been hiding it from me? God, Samantha, you disappoint me. How could I? How? What would I have told you? What would I have told you? Huh? Okay, you want me to tell you? You want me to tell you that I fell in love with a guy
then stupidly slept with him, making him to believe that I was someone else. Kaagala mwana mwala agamba nti munnange oyagala ngende nkubuulire nti ddala Masuma neegatta ne Guy. Nagenda maaso n'okuba nti mukakasa nti ddala ndi oyo gwalowooza naye nga si enze. Mwana mwala yagenda maaso n'okuba nti munnange omukwano gwali wakati we ne Michael yamukakasa ba Michael yambuuza nti gwe lowooza n'amutegeeza nti ddala. If you were in love with this guy, it would only take you a matter of time before you go skydiving into the guy's bed. Eve, stop it! Stop it, okay? Why are you talking as if I've planned to rip the guy's clothes when he's not looking? Why? Look, I did not plan it, okay? I did not. Mwana mwala unawulira nti obulamu bwe bwonna ayagala omulenzi Michael. Naye obuzibu obuliwo omulenzi yakirabye nti ye tamwagala ne bw'aba akoze eki ne bw'aba akoze eki. Fine. Fine, I believe you, Sam. I believe you. Kale kirungi enkokererezaamu. But what are you going to do now? Kati ogenda kola otya? Because I also assume that Mr. Loverboy does not even know about this pregnancy. Kati no mwana mwala obuzibu obuliwo munnanga ali lubuto. Naye kigambikubwa nti omulenzi kati tamanyi ku lubuto aho ogenda kikolera ki? Nightmare to me. Kati mwana mwala kirabanga ekirero tekyentiisa. Wake up every day that I should wake up fast from it. I don't know what. Samantha. Mukwegadanga kuli okwali wakati we ne Michael. Mwana mwala ono yajjamu ensonga z'olubuto. There is no waking up from it. Era ogenda maaso n'okuba nti munnange yekebejjebwa mu ddwaliro nga kikakasibwa nti alina olubuto. Naye kigambikubwa nti Guy eyamufunyisa olubuto. Guy tamanyi na kumanya nti yalina mwana mwala Samantha. Kubanga Samantha yeefuula loozi. Singa lekyali ekyo n'okubadde oli yali mutamiivu. Omuganda agamba nti omutamiivu taba agambwa. What are you saying? What? Oh, you want me to tell him? Is that what you're saying? You have to tell him. Oyina omugamba nedda nsijja shakati mutandika ani ahambwe gwatuuka. The down to a baby involves both the mother and the father. I can't. No. Agamba tajja sobola. Oh. Eve. You want me to tell Michael? No. Oyagala ngambe Michael kati naakola biki bino. I can't do that. I'm not telling. Sobola kikola. I got no face Michael. Sobola kufacinga Michael ne muganga kati nga ntandika ntya. I can't tell him about that baby. He doesn't have a single idea he's made. You are not telling. No, I can't. But the guy has to know. Michael alina okumanya munna amulemeddeko aga Michael alina okumanya. So now you choose. Who is telling? Are you telling? Or do I go tell him? Kati londawo nze mba mugamba oba gwe omugamba ekyo salawo. Sam? No. Nah. No. I feel like a foster. That's how I'm gonna look like. I'm gonna be in nothing stuck. Kati mwana mwala agamba nti munanyera kulabika ntya. Togezaako okuleka nti munange okyogera. Sirika. Yanyiga munne ne sekunyiga togeza. All right, Michael. Kati Michael. Now tell me why you brought me out here today. I really don't know what the problem is. Maybe it's nothing after all. Just forget it. Hallelujah, no banyumye ne munne. Bob. And let's see if it's something or nothing. Well, it's about Samantha. Samantha? Yeah. Samantha? What about Samantha? Tell Samantha about that. Remember the morning after my drinking spree? Ojukira kumachanga ekiro natamulukuse. Ever since that time, she just changed towards me. She's just become cold, and I just don't know why. You mean this is about Samantha? Katatoli ku Samantha? When did you stop caring about Samantha? Oh, don't tell me that you suddenly got over Rosa. It's not it. Something must have happened that night, but I just can't. It's just becoming cold towards me. Good heavens, Michael. Do you mean that you think you and Samantha must have been together? I don't know. I mean, the night of Rose's wedding? Remember I told you I had a dream, right? But after that dream, I just kept on asking myself, what if it wasn't a dream? What if what happened between me and Samantha? Namexande why ojugana gandi naline chiroto.
Naye watya ddala mazima nga tekyali kirooto, watya nga waliwo ekyatuuka wakati wange ne Samantha. Mulwokuba ndi mwana mulenzi yali anywedde nnyo mbukyajjanga ekirooto. Naye agamba nti watya nga tekyali kirooto nga kyali kya ddala, ng'era waliwo ekyaliwo wakati wange ne Samantha. Tola nti wabeerawo obuzibu bw'ekitalaawo. Fancy life, yes, I'm living. Tugenda maaso. Change my world and you. Yagiyise my fantasy. Kakatudde eri mwana muwala mu kaseera kano Rose. Ali ne mukaso wattu byalowooza bingi. Asirikidde ne sekusirikirira yenna. Maria agenda okuyisa amaaso ng'amulengera Rose ali luuyi eno. Yeebuuza emmalako gy'agenda okumalako n'obufumbo buno ddala. Yasembera mu kaseera kano. Mrs. Rose. It's good to see that you've decided to come out and take. Namne kirungi okulaba nga osize okuleka ne fulumako ebweru. Actually, I'm happy that you've left your self-imposed prison. What would you rather have me do, Maria? Sit and wallow in self-pity, or cry for help that I know that would definitely not come? I've accepted the fact that I am married to a bitch. Katagamba nti akkiriza amazima nti yafumbirwa ensolo. But he would never put my life on hold. Naye ng'agamba nti buli ngeri yonna akikakasa ntajja kuba muntu mulungi mulamu obwe. I'm sure that's what the master saw in you. Namulikiza nti waayi ngenze maaso n'okuleka n'ensiima obuvumu bw'olina era nga nkasa ni mukama wange ddala bwe yakulabamu. And dance the tune of his tricks. That way, I'm sure he'll be happy. Kakati ye mwana muwala agamba nti asse okugenda maaso n'okuba nti ekyakigumiikiriza. Empisa yonna yonna gy'amukwasaganyizaamu era ng'asuubira nti kiyegenda maaso n'okusanyusa Mr. Rufus. Your courage. You have won my loyalty. And I promise you, as long as I am here, I will do my best to see that no harm comes. Kakati mu kaseera kano kennyini mwana muwala agamba sizza kubeera nga bw'abirabye agenda kuba nti munnanga agumira ekiribo. Wabula Rose yamutegeeza nti munnaye ku kino asiimye embeera za mwana muwala. Wabula ng'agamba nti amusuubiza akaseera konna ng'akyali wano ajja kakasa nti wali kyamu kyonna kijja genda maaso mmotookako. But all the same. Byonna kye kimu. Thanks. Weebale nnyo. Appreciate. Can I get you something to drink? Namulikiza nti nfuneyo ekyokunywa. An iced tea. Namulikiza nti oyagala kyakunywa nabaki. Namulikiza nti njagala ekyokunywa ekyamaanyi nti ddala. Okay. Tetumye weesitukidde. Maria ng'agenda mufuna ekyokunywa ekyamaanyi kuba ayagala ekyokunywa kati ayagala ave mu mbeera ey'okuleka nti atiitiira oba okulowoosa. Agende maaso n'okuleka nti agumira. Omanyi baga nti obugumiikiriza buwangula buyingi naye buwangula butya. Agenda kuwangula akoze eki mwana muwala ono. Basize wagumira embeera yonna eriwo eya Mr. Rufus. Ayingire ddala mu kikolwa ekiriwo. Omanyi bagamba nti ng'oyagala okuleka nti olwanyisa ekintu kyonna olina kusooka kukiyingira munda. N'osooka okirwanyisa ng'osinziira wa? Munda. Kati omusajja ono bw'aba wampisa mbi kansooke ngumira empisa ze. Ndabe empisa ze bwe naasobola oziwangula. Naye ayagala ziwangula mu bulungi, ayagala ziwangula mu bubi. Nanti ogenda maaso ne sinema. Tuba tuli awo taata zaamuleeta. Gwe naawe nviira. Tojja kulaba mukama wange. Nviira. Hey! Why? Hey! Let him be. Muleke ajje. Jo yajjala obusungu bw'ekisalo. Atambulanga gwe basindika. Asile uso ag'obuzaala kwesanga Joe. Hey, Joe. Why Joe? Now what is the meaning of this? Kaki otegeeza mbino. I thought we both agreed that our paths would... Fembi twagenda maaso n'okuba ntukkaanya. Twali ajja kuyingira munne. My daughter back. Njagala muwala wange. I want Rosie back. Njagala Rose. Give me my daughter back. Mpa muwala wange. Back. I
Sakkiriza na musajja mukyamu nga ggwe. You woke up a little too late. Why ng'ozuukuse bugenzi. Exactly where I want her. And Mumaze omufuula ekyennyini kye mwetaasa. doing things. And if I may tell you, my dear friend, bwe mankubira mukwano gwange. he is an ardent student. N'amulekisa ndi Rose nange nga tuli kyamaanyi. Don't do her. Kiki wamukoze? Sir Rufus. Rufus. What have you done to my daughter? Nothing I did not pay you for. N'amulekisa nti wali kye mukoze kye saakusasulira. Don't you ever. Tokiddangamu okuba nti ogesa okuleka nonyingira mu nnyingira ng'eno. Now you get out of here Kale osobola okuva wano and die in your guilty conscience, or just drown in another bottle of brandy. Now, get out. Kati fuluma. Good man, you heard me. You, tell Reza to see me now. Sorry. Amubuuza ndi muwala wange ekiki wamukoze n'amuligiza nti tewali kye namukoze nga saakisasulira. Kwe gakigambye kuba nti bw'oba wasasula omuntu oba waddembe okukola ekyennyini nnyini bw'oba wamusasulira bufumbo hehe. Teri kyakoze mwana muwala nga teyakisasulira. Tugenda maaso. Taata yawaayo muwala we era buli ngeri yonna muwala we alina okugenda maaso n'okukola ebyetaagisa. Bannange abo bantu bano ku kyenguudu bali bulungi okukamalu bukamasi. Kye twetaaga okuba mu kibuga Kampala. Tugenda maaso ne sinema. Kati oluvannyuma ennyo tulengera emmoloka ya Nagagga. Tulyawo mwana muwala ategedde nti omwami akomyewo. Kati mwami munnange asaze okutandika okwekomerera omwenge guli omukambwe oguli hadi nga bw'okiwulira. Kanaye ayagala abeere nga ye alinga jjinja. Zamuleeta Mr. Rufus yajja alina kakutte mu ngalo. Rose, oliwa. Look what I got for you. Why? Tunula kyenkuleetedde. Come on. Genda maaso, kwata. Mwana muwala nga akwata akabokisi kano ng'asumulula kaati. Love it. Osiimye? Magic. But you know you don't have to do it. Toyina kungulira bino. You don't have to buy me expensive gifts. Toyina kungulira bya muwendo. I have already kuba kati come totally to you. Ddala ndiwo. To become your sex slave. Era nsibukoleka kati munange nfuuka sex slave. Kubanga kwekyo yamufuula ki? Sex slave. Kati mwana muwala alina okugenda maaso n'okuleka ndi akigumira. Prove it. Yamukakasa nti ddala okukkiriza ofuuse ekyo nti ddala. Oh, I am loving this. Ekyo nkyagadde. Nsooka n'amugyako enkofiira. Yes. N'amuyiwa omwenge mu kiwalaata. Kino kisufu. Kagiraasi n'akasuka. Kwegamba omukwano gw'omwami ono gwa gwe guno gwasingira ddala okwetaaga omukwano gw'effujjo. Bamu empyawo. Annange oganga ne kasajja kati wakaali ebbali kakyewuunya. N'asooka kati asazeewo. Bannange kiki kino? Nzijamu amakooti gwe jangu ngoberera. Kino nkyagadde. Abagagga nga balya bulungi. Taata yavaayo awotookeredde musajja watte. Sajja oyo mukolere kiki? Mugulire batemu. Mukole ntya n'enzo omukopi wa Katonda? N'amukola ntya? Atambula musajja wattu Aslewusu. Kumba omugagga yalabye nti omwami ono amuyingiridde nnyo ate kati atuuse okubanja Rose.
yamusindikira basajja be abaatambula ne bamujimba tokuba enduulu kwata amagulu nti kiwedde. Akafo bamusanga akafo kakaka tekaba bize ebiseera ebisinze tekayitamu nnyo bantu nga bamuteeka mu mmotoka baasonsekayo busonsesi nga batulira mashini bamwongereyo. Lwaki aleeta ennyo olujanja? Tulise mwana muwala akkiriza okuleka nti omugagga amuwa omukwano nga bwagwetaaga omukwano gw'effujjo kati yeeteeke mu ttuluba nti kati embeera agigumidde. Sajja atu baasula luuyi eno naye nga bwe kiri mwana muwala ki ekyo ekigendererwa kye bisigadde tugenda bira mutundu ekyokusana n'ekyokuna